Gambye omuntu osobola okuba ng'onsinga wano naye ng'espeedi kwennyolera ekiwatto ekiwoomereze kyendiko. Tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo, amannya n'eddoboozi Ngasha naava Namatovu. Banange mwebale okutulaba, abatulabira e Uganda, abatulabira mu nsi ez'enjawulo. Banange thank you very much. Etasiima ekola ki ebulagiwa ate nga bulijjo olunaku olwaleero tukyaziza omukyala Nalongo. Tuzze okuttaanya ensonga, okuwayawayamu ku nsonga ezitambula mu ggwanga. Kababuuzeko ate era tukoma otandikirawo. Mbalamusizaako mikwano, nze Ssenyiga Nnuma Ekigwe. Mukwano yogera ng'alinamu ku maanyi. Era nninamu ku maanyi. Mbabuuzaako ye mbabuuzaako ki? Yo babuuzaako ki? Nabo banneesonyiwe, nabo bambuuzi. Nalongo. Wasiibye otya wasuze otya? Ndi bulungi oli otya? Munnange tukedde tuyina amawulire. Mutabanyi wa Mama Fiina Ssebunya. Alina ka video muneke yakoze kayiseeko ennaku nga 2 nga agamba like yabadde asomanga bbaluwa omutabanyi munnange gye yawandiise. Kye nasinza okukwatamu obutaddamu kumukyaza ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Era omukyaza obadde omukyaza ngeza nti abamukyaza like nga Ssebunya amugaana okuddamu okyala ku mikutu emirala. Era n'agamba ye yeenoonyeza omuntu we yamutandikawo. Ate nenzijukira nti omuntu yamusanga mu mawulire ng'ayambali engamba owaaye jagende wa Nalongo ambuulire ye yabirabye atya munnakantu munnange. Saabirabye naye nabiwulidde naye buli muntu alina eddembe lye ne mukwano gwe bwakolagana naye mufuganga bwakola ki bw'ayagala. Naddala nga kye bakufuga okiwuliramu emiki emirembe nze aba tajja ku TikTok yange simukyaza ku YouTube yange kati binkosezaawo tebikosa waddembe ne mugamba nti tofuluma mu nju kubanga kitegeeza gwe bafuga ayagala omukola ki omufuga oba tikaleezaga amateeka bbanga yabadde ayinza okgawo naye kati eyo bwe libanga mutabani yaliwa bwekityo bwe kiba kizi yalina omugaana yalina omusalirawo. Tawo bannange olinayo omugagga gw'osalika otegerera mutubuulire bannange simulina just mujja kugenda muva ku bantu tubeesonyiwe abantu mbataddeko amaanyi age just enamba naye omuntu asobola okuba w'emyaka 5 ng'ayagala owa2. Yes muve ku bantu kituufu. Nalongo navudde ku nsi kasa nalabye awe nakomye otegeera muntu wo olwedembe nofuna kibooko nekibooko akube nze awe nakomye otegeera nendaba ne ka vidiyo akambu just bamusinga wano awo nange kannyumidde. Yagambye omuntu osobola okuba ng'onsinga wano naye ng'espeedi kwennyolera ekiwatto ekiwoomereze kyendiko neŋŋamba alihamudulillah ne guno omwaka tuswadde ne tuswaluka. Guno omwaka gutuswazizza gutuwemudde naye nze nyina kimu kye nategedde ku media ko kuliko abantu abalwanyisa obufumbo okugwawo kuliko abakazi bannakyeyombekedde bannamwantu nga balinga 6 kabiina kaabwe si bangi akulwanyisa obufumbo okugwawo n'ekigambo bufumbo akirinako obusungu omuntu akiwala naye ng'okulaba obulabi ng'olina omusajja mwekoza ng'abaagalana ng'alina okuyiya mwawukanye mutya bw'atayenda ku bbaawe amufunira amwendako. Weebali wano abakazi bali Kampala bali 6 nababazi amanyi obamanyi mbamanyi naye engeri bajja kusiba bbeeyi beebule kenakizuula nti basibadde vika mu bbeeyiro neebula kati nti okunsiba bbeeyi leebuleki tujja boogera nga tuvudde bbeeyi leebule naye gwe kyoba omanya SB mumuleke afuge muntu we yamanyi n'omugagga we mumwesonyiwe yamuleeta nga 24 tugenda kugulawo essomero lya Anteira nga 24 guno omwezi era tukunga basinga omaaza mubeewo ng'abajulizi omwana ani bannange naye tekintuukangako ekyo ekiriwa
kuba omuntu omukulu nga yakwesimbyemu. Omuntu omukulu muki? Nalongo bakusiba bbeiro n'ebula. Tunakola. Anabela ali mu ddwaliro. Baloga. Nalongo sinafunayo omulogo bulungi. Olowooza naye munaatebye munaakola? Temujja kukola. Nkwano. Bw'oyogera ofa bw'osirika ofa. Bannange. Kati kolako kimu ensi ekufunemu. Nkwano kansirike. Nalongo wanje twakeredde ku mawire ga shawa ne chicken babadde bakola babiri bafunyemu obutakanya nga bo abantu ababiri. Shawa yavuddeyo n'ayogera ebisongovu, chicken n'avaayo n'ayogera ebisongovu. Abaana abo ku nsonga zaabwe Nalongo nga wabirabye oti. Nensooka beebaza kuba amawire gabadde gabuze. Meebaza okutuyamba kati ennaku nga bbiri nga tuli ku ekyo. Kubanga YouTube badde bowa amawire tegatambula tewali kiddako. Kakati mama mwongeremu amaanyi mu kutabuka kwammwe tulabe naffe n'akantu kwe tukakola ki we tukagattagatta tukatambuza. Kubanga omuntu yenna g'osanze e Kampala era busobola okwawukanirawa e Kampala. Omuntu yenna g'otajja waabwe ayina eyamugjayo nga naye tebakyanyumya. So teweemalaako mirembe, akwagala abeerewo akukyaya agende. Ensonga ntono akwagala beerawo bw'owulira nga nkumazeeko emirembe genda. Kubanga kyogamba bwe kyetandika kukolagana n'abantu kati b'olina bwe watandika okukolagana nabo mu nsi kitegeeza tuzize nga tukolagana n'abantu bebakola ki teweesiba ku kiganye. bw'abanga shawa chicken yaganye muleke bamusanga waali nga naawe wooli. Simple. Buli omu akola ekimuwuliza obulungi. Ate ogambyemu nti bagenza okukola kino ng'amawulire like tetulinawo mawulire. Naye olunaku lw'eggulo lwabadde lwakulayirako omukulembeze w'eggwanga. Twalabyeko omukulu omu kyesikaatiriza kuba saabaddeyo nalabye embu. Omukulu omu baamugye mu katebe k'abaminisita boyfriend we bayiza. Naye mugamba owaayi toli minisita olina tuula eri. Ensonga eyo wagirabyeko munnange. Nabirabire tebirina makulu ku bizibu bye tulina mu ggwanga. N'okujja omuntu mu katebe tekirina makulu kubanga oba atuddewo yabadde kololo asigala yabaddeyo. Tegeerekese. Ekizibu ekiriwo kiri kimu kusasulaziza bafana. Naye bwe baba bamujja mu katebe oba biki tebina kyebigatta ku ggwanga. Era asigala afunye waatudde. Tewali kyamaanyi awo. Ekituufu yabaddeyo ekkololo kyekisinga obukulu. Abamugye mu katebe ate ane mukazi waasigala minisita gwowo yaani. Kati yamubira bintu bitalina nnyo makulu bwa platform nga omusajja azza bafana abanja sente ze za saving. Abamugyemu yamanyi. Tebitukwatako nze. Nze soka saabaddeyo nabirabye ku ssimu. Sirisuwa oba bituufu oba AI. Muyiseewo ensonga eyamba omunnayuganda azza bafana abanja saving mu ssako. Ekyo ekiyamba omunnayuganda ya saving akasente omunaku. Naye ebyo eby'entebe kati bwe yavudde mu ntebe n'ogituulamu. Kati n'ofuna ki? Tewali. Tebina mulamu ebyo. Nalongo tweyanzeege. Kale. Bwetyo nno bwe tubeera ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda ebyuma bigwa byokya mbeere bulungi. Mwera. Kale.